Uncle Maston kyataakola we yabakwatako bwati Serena yagigala mukoka yasaba juice yasaba juice Serena itasotesoka kwa affordinga kunywa mazzi gakawa no kawa yali ina kusaba juice so Serena asked for juice yes naye nga atwagala okukoza yoza Maston olwa performance ennungi olwa numbers ennungi manyi afunira no ddala abantu omanyi nagamba abantu Serena eyo amanyi gayo okujula kwayo tugulabira munda kubanga ina abantu baayo nga baba bajjudde abantu baayo balabira wabweru bameka abazzeeyo kirabise kitawa bweru olabira Serena so yakola bulungi ndozira kya surprising abantu bangi nnyo naye nga bitebinabaawo yo production team bali bamaze okukola ebintu byayo staging annungi nga matala malungi so byali birungi nnyo performance abantu banyumirwa yes banyumirwa bulungi naye nze observation kanke nalaba ekisooka Mayinja nawe ya flatingira ndowooza oba ku break eyaddirira esembayo alinawe ya flatingira osimayo ebyuma mwali mubadde ki ekyokubiri katalogo ya Mayinja bwetuuka eno waggulu etandika ottagala olw'ennyimba ezaggyibwamu didn't he do rehearsals yakola rehearsal simanyi waki Mayinja alinawe yatuka na flating ekyo sikimanyi naye nawe ya flatingira nga olaba alwana n'abeebyuma simanyi lwaki then katalogo ena weetuuka nga tenyuma lwaki nti ave no munyibaza laavu bulungi nejjukira Mayinja alinawe yatuuka na shiftinga n'ava mu laavu nadda mu nnyimba zino ezaki ez'ebyobufuzi kakati ate alina zatakyasobola kuyimba kati katalogo netukanga egiragiramu awo naye eno show yonna gye yatandika eno muzinekkeresi bikoze bitya byonna muganda wange yali abasse and I think that is the most gundi eyasooka abantu abasinga gye basinga okwagala that is the Ronald Mayinja munnange eno olaba nez'obufuzi alina oyimba lwa muddugavu Ansena yali divided ebirundi challenge jeriko seti n'ennyimba zezo ate zaali za lo zaali za mazima that is what ng'eggwanga kyetuyitamu naye kati ennyimbo zigatta ku muntu aziyimba kati nkugamba nti Serena twalinamu ebika bibiri by'abantu twalina audience ya table kati audience Mayinja gy'ataamanya nti eyagala Mayinja ye mu miisinga be bana aba 10 kuba baali bangi ne bajjuza n'akabanyi eno munda ne bayimira n'okukola ki n'okuyimirira kati ate jjukira banyumira nnyo zirayini ezo kati yakuba olimba lw'omuddugavu nga n'okutebo buli omu ali bw'ati ng'eri emabega bonna enduulu eriyanga enduulu era ndozo yagamba omuddugavu kati n'atuwa oli muddugavu n'atuwa n'Afrika zituli ku bunkeke ndooza stage yali tenywedde bulungi twazirabako bakunyumiza ku show ya Catherine Kisasa ejjukire yali mu Serena president alyoka ajje we yayimba bizeemu era Mayinja omulaba oyo omusajja oyo kyeyakola yali kyekyo kati nze ne highlight yange endala yali ku saati kakati General MK omugolaba yalinamu tebo akinze mzo yange yatula ku tebo ya MK kakati baali mu bangi kati abaali mu kuyimba basuka ne baleta amasaati eya MK basuka ne bagireta ne bagiraga ku stage ne baddayo nazo kati omusajja leero aleetera ddala essaati ekyamazima nga olaba Mayinja mu ndaba y'essaati agimanyiiko naye ndowooza abami nga ayagala kubeera kuvuga Newton tayagala gikwata nebimutabula essaati agimanyiiko ne tayagala kujja obulamu bw'omusajja alina mumulangidde enkwezenge kati ako obulamu bwamulumaawo naye obulamu buno olimu kudduka bya opposition kata ebya government nabyo bimulumba ate mu speed natula wantu asiite busiizi mundeke ate be balina akasente nalabawo minisita Kasolonga sente azinenga amaanyi gayogera n'embiso byafumita omuntu yagirwa sente ekyali awo naye byonna bya birungi mama Nabbanja wanyumira nnyo ku olwo njagala engeri gy'okolamu ebintu byo omanyi takulaga nnyo nti ali wala nnyo naawe alina bwe tukanagamba naye mulabika mutunyumirwako ekiro munyumira night ekonome ne tukuba enduulu koye ne temwerabira ddembe gye livudde ngaleeta tusula kusirika ne tukuba enduulu
So show yali nnungi nnyo and we believe enesobola okuba gundi chapter ate endala ey'amaanyi Mayinja. Era kyayongera okulaga abayimbi nti bw'okola nze bwe nalaba abantu mu kisho y'Amayinja nze stage ya kamiliyoni bwegwa nalumwa kwanza nakula kamiliyoni emiyimbi gwe njagala nze kamiliyoni anyimbira bulungi nnyo naye bwe nalaba abantu mu kamiliyoni nawulira essanyu nerya ddala kati bwe nabya abantu mu Mayinja ekyazze mu mutima gwange nti people respect hard work ate abantu bakkiriza nti tuli bantu. Papa yagamba nti ak'omuntu si kante nga bwe yakaabye ejjo bijjo kaaba ne leero kakati kyazzamu ayi ngamba nti okay abantu baffe balowooza beyond politics bamanyi abantu baabwe wano tewali no factor y'amaanyi factor enkulu nti abantu ba-appreciating Mayinja nti Mayinja batuyimbira luno lwali lunaku lwakwongera kuwola Mayinja bbanja nti Mayinja tukwagala so kyanyumira nnyo okulaba nga abantu bazze. So byali binyo mwebale genda wagira Mayinja bannayuganda tukutumiddeko nnyabo webale representing kuona webale olutambula mu basala